صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tugenda kulaawo nnyo butereevu. Tugenda tutandikira we twakomye mu lesoni yaffe eyawedde. Twakomye ku nnyukuta yaffe eya G nga tugenda ku nnyukuta yaffe eya H. Buli peegi tugenda kubeerako ne kye tweyigiriza. Tugenda kubeerawo n'ekyenjawulo ku peegi evuddeko. Tugenda kubeerawoko n'ekipya ku kinne waakyo. Awamu tujja kubeera nga tukoonako ku mateeka ga tajwid al-Quran insha Allah. Tugenda tutandikira ku nnyukuta yaffe eya H eno we tuba tugisoma efulumira mu ddookole mu mumiro oba kye bayita throat. Nga owulira we ngamba oweekera nga gamba ogisoma ogamba kati ku ntandikwa y'eddookooli awo wefulumira awo ogiweekeera obeera nga akola sawundi y'akabaata. Mukola sawundi eyo eyo bivaayo bulungi n'ojawula ne harufs endala ez'eggalo gyefaananyiriza. So this is eno tugisoma then tusome eno eno efulumira mu kifo kye kimu n'eno era wamu awo ku throat awo ku ntandikwa y'omumiro. Obeera ng'agezaako okukolokoota emimiro ng'akolokoota emimiro esobole okuvaayo bulungi. Then tugenda kubeera nga tweyongerako n'ennyukuta yaffe eya daal. Daal eva ku mugongo gw'olulimi naye nga tweyambisaamu konaaki n'amannya amasongezo. Daal awo omugongo gw'olulimi awo. Daal olulimi luno olulaba lulimu ebitundu nga 4. Waliwo olulimi we lutandikira ddala ku mutwe gw'olulimi, then ne tubeera n'olulimi makkati gaalwo, then ne tubeera n'olulimi gye lukomekera eri ng'agenda mu mumiro, then ne tubeera n'emisaidi zaazo. Wonna awo waliwo harufs ezifulumirawo. Wanino olulimi nga lugezaako okutandika waliwo kye bayita omutwe gw'olulimi. Kati ne tubeera n'amakkati g'olulimi, then n'olulimi gye lukomekereza ng'agenda mu mumiro okuliraana omumiro. Enkomekero y'olulimi. Kati awo waliwo harufs ezifulumirawo. Kati we tugenda kuba tumanya kati eno ne daal yaffe eno eri wano eno. Daal ku mugongo awo. Daal nga ku mutwe awo naye nga dda ku makkati gaalwo naye ku mutwe awo ku mugongo waagwo. Daal. Kati eno ennyukuta yaffe zaal efulumira wamu n'eno naye eno egezaako okweyambisaako amannya amasongezo ku mugongo gw'olulimi naye weefulumira wamu ne ku mutwe gw'amannyo gano amasongezo tweyambisaako emitwe gy'amannya amasongezo. Etugamba zaal. Tulabye daal, zaal. Tugenda n'ennyukuta yaffe endala egenda okusemba ku eno page eya ogezaako omumwa okuguteekamuko ku space. Efulumira ku lulimi kwe tugezaako okubeera nga tugiggya wakati w'omutwe gw'olulimi.
ra nga toyambisaako n'omugongo gw'amannyo ra ng'ogezaako okubeera ng'oteekamu space ko mu kamwa ra eyo okubeera banga olulimi olukakkanyamuko akatono wansi nsingambe ra beere ng'ogigezaako. Tunaba tugenze mu maaso tujja kubategeera lwaki harufu eno eba egejja ne wa weekogera wa weegejjera inshaallah. Kaakati tugenda kubeera nga tusomamuko biidhinillahi subhanahu wa ta'ala mu lecture yaffe y'olwaleero. Tugenda kubeera nga oddamu, you're going to repeat after me inshaallah. Bismillah. Ha jim ha tha ha jim ha jim kha ha kha jim kha kha ha kha ha ta alif tha ha dal ha dal dal ha dal jim dal dhal dhal dal dhal ba dhal kha dhal ra dal ra ra dhal ra dal ra kha dhal ra alif ba ta tha jim ha kha dal dhal ra. Tugenda kubeera nga tukomaawo lesoni yaffe ey'olwaleero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Genda kusaba okubeera nga osubscribinga, olikinge, commentinge osobole okubeera nga tomissinga out lesson eddako inshallah subhanahu wa ta'ala. Beera nga okoona kade awo waggulu subscribe so that you don't miss out the next video inshallah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.